Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa awanjagidde abakulu mu ssiga eddamuzi naddala ekitongole kya gavumenti ekiwaabi ky'emisango okwongera okulongoosa emirimu gyakyo mu bwangu kisobole okukola ku misango eminene egyeyongera ate nga gyeyongeddemu obukodyo mu bagizza. Museveni ategeezezza nti emisango egizzibwa ensangi zino girimu obukodyo bungi obutambulira ku tekinologiya n'emitimbagano wabula nga ab'ekitongole ekiwaabi bakyatambulira ku nkola enkadde ennyo. Mu kiwandiiko kye kisomeddwa Ssaabalamuzi wa Uganda Dr. Flavian Nzeija mu kujjukira Joan Namazzi Kagezi yali amyuka Ssaabawabi wa gavumenti ng'okumujjukira kuno okubadde mu nnyonyo nga omulundi ogw'omunaana. Museveni ategeezezza nti abazzi b'emisango bettanidde nnyo emitimbagano n'enkola eya cryptocurrency ne kampuni ez'ekimpatiira wabula kyewuunyisa nti abawabi ba gavumenti ab'emisango bakyatambulira ku nkola enkadde ezitakyakola. In the past, criminals used pangas and guns. Today, many criminals use computers, cyber platforms, shell companies, digital fraud systems, cryptocurrency channels, and sophisticated international financial schemes. Some sit outside Uganda and steal from wananchi electronically. Others infiltrate procurement systems quietly through corruption. Others destroy wetlands and forests for selfish gain. Others manipulate technology for trafficking, fraud, and economic sabotage. Therefore, the future prosecutor must not only understand laws and courtrooms. The future prosecutor must understand cyber investigations, terrorism financing, financial systems, digital commerce, environmental protection, organized crime structures, and international criminal cooperation. Museveni era azzeemu okulabula ku buli bw'enguzi obweyongedde mu ggwanga wamu n'emisango egy'ekkobaane n'agamba nti ebyengeri eno bikosa nnyo obuweereza obutuuka ku bantu era bitiisatiisa n'abasiga nsimbi abandizze okuteeka kuno okusiga kuno ensimbi zaabwe. Ye akulira abalamuzi ba kkooti enkulu Jane Francis Abodo ategeezezza nti emirimu gy'omugenzi Joan Namazzi Kagezi gikyali gy'amaanyi nnyo mu ssiga eddamuzi naddala mu kitongole ekiwaabi ky'emisango gya gavumenti era gibajjukiza bingi nnyo nga abawabi ba gavumenti okukola n'obwesimbu ate n'okufaayo ennyo okukola ku misango eminene awatali kwemotyamotya. According to Uganda's own crime data, in 2025 alone, there were 11,548 cases of corruption and related economic offenses reported to law enforcement. You can imagine that huge number. These figures represent only, by the way, the reported cases. The unreported are not included here. The real number of incidents of economic crime is almost certainly, of course, far higher, given the well-documented gap between the occurrence of such offenses and, of course, their formal reporting. Ssaabawabi w'emisango gya gavumenti Lino Anguzu ategeezezza nti woofiisi ye erwana butasamuka butasamwoyo okusaawo enkola empya ezinayambako okunoonyerezanga mu bwangu ku misango egy'enjawulo n'okusaawo obubondo obwa woofiisi eno mu bitundu eby'enjawulo obunaakola ku misango egizzibwa okuyita ku mitimbagano, emisango egyekuusa ku byenfuna n'okunoonyereza ku misango emirala mingi egikosa bannansi. A strong prosecution system is a national asset. Economic transformation cannot thrive where corruption goes unchecked. Investors cannot commit capital where fraud and impunity undermine certainty. And public trust cannot endure where criminality overwhelms accountability. Prosecution is not merely about enforcing the law, it is about ensuring justice and fostering a safe environment where citizens can thrive. The theme of this memorial lecture highlights the significance of prosecution in driving a nation towards economic transformation. Abaana ab'omugenzi Joan Namazzi Kagezi okuli Philip Kagezi ne Carol Kagezi bategeezezza nti nnyabwe yali muvumu ebitagambika era obuvumu obwo obwongedde nabo okubakuliramu ng'abaana okukola emirimu mu ngeri eyiwesa eggwanga lyabwe ekitiibwa. We stand here not merely as representatives of the family of the late Joan Kagezi, but as a son and daughter of a woman whose life became larger than her death itself, and we are greatly honored. There are people who occupy offices, and then there are people who occupy history. We are humbled that through these memorial lectures, Joan Kagezi has occupied history. The continuity of these memorial lectures now woven into the very fabric of the annual Prosecutors Symposium stands as a profound testament to the impact of her life and service
an honor for which our family remains deeply humbled and eternally grateful. Munnamateeka Namakajjo Derek Frederick okuva mu kampuni ya Bristol Advocates addukidde eri Speaker wa Parliament n'assaayo okwemulugunya kwe ng'ayagala Parliament egobe mu bwangu abamu ku baalondeddwa President Museveni ku bwa minisita sabbiiti eno kubanga balina obutuuze n'obuzaale mu nsi endala. Munnamateeka ono alumiriza nti abamu ku baalondeddwa ku bifo by'obwa minisita balina obutuuze obusukka mulundi ogumu n'abandi bazaale ba mu nsi ndala kale nga kiba kya bumenyi bw'amateeka okubasunsula n'okubakkiriza okufuuka baminisita mu Uganda. Ono yeesigamye ku nnyingo e19 mu tteeka erifuga abantu abayingira n'okufuluma eggwanga era erikwata ku butuuze erya Citizenship and Immigration Control Act erikugira abantu abalina obutuuze obusukka mu mulundi ogumu n'abalina obuzaale mu nsi endala obutakkirizibwa kubeera na bifo eby'enkizo ng'ebyo okuli eky'omukulembeze w'eggwanga baminisita n'ebirala. Munnamateeka ono Derek Frederick Namakajjo alina amannya g'abakulu abawereddwa wa minisita baanokoddeyo mu kiwandiiko kye ng'abatutte eri Speaker wa Parliament ng'ayagala bagobwe mu bifo ebyo President Museveni bye yabagonnomoddeko. Naye abantu abo ogenda okubayitaayitamu nga mulimu abatalina bisaanyizo bikulembera nyaffe Uganda baba babeera n'abakulembeze ku muteeko gonna ogw'executive nga abasinga mu bonna ogenda okwetegerezaamu nga balina obwannansi bwa mirundi 2 oba 3 oba 4. Mulimu abo bujja otunulamuko nga bo obwannansi bwabwe butandikira Rwanda ne bugenda Canada nga bakamala emyaka 2 nga bannayuganda bakafuuka bufuusi bannayuganda ate bafuusi ba minisita. N'osanga n'abalala nga ogenda okunoonyereza obwa citizenship bwabwe ng'ate bo batwalira ddala paka US. Sabbiiti ejja akakiiko ka Parliament akakuba ttooki mu bantu President bagonnomoddeko ebifo ebisava kakutandika okusunsula abantu omukulembeze w'eggwanga be yawadde obwa minisita. Namakajjo agambye nti kijja kuba kya bumenyi bw'amateeka Parliament okuyisa amannya g'abantu abo baalumiriza nti balina obutuuze bw'ensi okuli Rwanda, America, Canada, Buyindi n'ensi endala ate nga amateeka ga wano gabakugira okulondebwa mu bifo ng'ebyo. Kinajjukirwa nti akakiiko ka Parliament kano akekenneenya n'okukuba ttooki mu bantu President baalonze tekakkirizibwamu bannamawulire wadde bannansi okuwa ebirowoozo byabwe ku bantu abalondeddwa. Omukubiriza wa Parliament ya Uganda Jacob Maxons Oboth asabye abaka ba Parliament ye12 okujjumbira n'okussa amaanyi mu bukiiko bwa Parliament kubanga emirimu egisinga obungi gye gibeera. Speaker Jacob Oboth okwogera bino abadde aggalawo omusomo ogw'okubangula abaka ba Parliament ye12 oguyindidde ku Parliament mu Kampala. Mu kulambika abaka bano Speaker Jacob Maxons Oboth agambye nti obukiiko bwa Parliament bwe buddizibwa obuyinza bwabwo kikola kinene ddala okutambuza emirimu awatali kwekubira era abasabye nti bakulembeze empisa mu buweereza bwabwe. Honorable members, a number of issues were emphasized and discussed during our roles and responsibilities. Emphasis was also placed on the nexus between the plenary and parliamentary committees. As we are all aware, parliamentary committees are the engine of parliamentary business, where members process business in depth for the consumption and ratification of the House. The real engine of this parliament is our committee, and I commit that we shall have functional committees of Parliament. I am a product of a functional committee of Parliament. Abaka oluvannyuma lw'omusomo guno okuli owa Kasanda South Abdu Bisaso, owa Kiboga West Lule Elia Eric wamu n'akiikirira avubuka mu Buganda Samuel Bejiira ne Eliabu n'aturindo Wandura West County basuubiza nti bakutambulira ku nnambika ebaweereddwa. Nze Haji Bisaso member wa Parliament Kasanda South Bisaso Abdul twagala okwebaza obukulembeze bwa Parliament olw'okutegekera omusomo ogw'okutubangula ku mirimu n'enkola ya Parliament. Tukakasanga ennaku zino 3 ffenna bwe twajja si bwe tusigadde era nkakasanga ekitiibwa kya Parliament tugenda kukikuuma. Nze Luleria Eric omubaka wa Kiboga West omulonde era nze nga omubaka wa Kiboga West nsuubira essira ngenda sooka dissa nnyo ku bintu ebiruma abantu bange ab'ekiboga era okulaba nga mbaweereza mu mbeera yonna. Nze Samuel Bejiira kikirira abavubuka mu beerwendo lya Buganda naye ntwala omukisa guno okwebaza era nze ng'omuntu ka orientation kano kenfunye kanzigudde amaaso.
Ekkanisa y'Abadventi mu Uganda esuze bulindaala okutuuza omulabirizi omujjo wa Central Uganda Conference omusumba David Simwogerere. Omusumba Simwogerere yalondebwa mu lusirika olwatuula mu Desemba omwaka oguwedde okudda mu bigere by'omusumba Samuel Kajoba eyasuumusibwa okufuuka ssaabalabirizi w'Abadventi mu Uganda. Omulabirizi Simwogerere waakutuuzibwa n'omutesiteesi w'obulabirizi obwo omusumba Kalumba Johnson n'omuwanika Rachel Katiti wamu n'abakulira ebitongole by'obulabirizi. Emikolo gino gyakuyindira ku kkanisa ekireka ku lusozi okumpi n'ekitebe ky'obulabirizi obwo. Avunaanyizibwa ku by'amawulire mu Central Uganda Conference omusumba Justus Perez ategeeza Kyabasa nti omukolo guno gwakwetabwako abantu batono abayite olw'embeera y'ebyobulamu eyabaluseewo. Enteekateeka zonna ziwedde era ekkanisa eya Kireka Hill Church we tugenda okubeera. Omukolo tusuubira nti kugenda kutambula bulungi nnyo. Tujja kutandika n'okusinza ku makya nnyo nno ssaawa 2 zinaatuukira ssaawa 4 nga divine service etandise era ne kwaya bwenno atuuliriza nga togenda kusobola kujja wano ekireka tukwetaaza ki. Lunaku olw'enkya mu kiseera kya divine service tusaba nti wabeerewo okusaba okw'enjawulo nga Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenabutebi II asiimye emirimu egyakolebwa omugenzi Apollo Kaddu Mukasa Kironde muzzukulu we yaliko Katikkiro wa Buganda Apollo Kaggwa. Obubaka bwa nnyinimu busomeddwa omukubiriza olukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Patrick Lwaga Mugumbule mu kusabira omugenzi okubadde mu Lutikko e Namirembe mu Kampala. Twafunye amawulire ag'ennaku ag'okufa kw'omwami wo Apollo Kaddu Mukasa Kironde kitalo nnyo. Tukusaasidde nnyo bamulekwa abazzukulu ab'eŋŋanda awamu n'ab'emikwano olw'okufiirwa kuno okunene. Tujjukira bulungi omugenzi Kironde nti yali mukugu mu byenfuna ate n'oluvannyuma n'ateekako okubeera omufumbi omukugu ayitibwa chef mu Lungereza ku ddaala erya waggulu. Yakola kinene mu kutendeka abalala omulimu gw'okufumba era nga abantu bangi abayita mu mikono gye. Kino kyamufuula omuntu ow'ettutumu mu nsi eno n'ebweru. Twebaza abo bonna abamujjanjabye wamu n'okumulabirira mu kiseera ky'amaze nga mulwadde. Tusaba Mukama abagumye mu buyinike n'omugenzi amuwe ekiwummulo eky'emirembe. N'ateekako omukono Ronald Muwenda Mutebi II Kabaka. Oluganda lw'omugenzi Apollo Kaddu Mukasa Kironde omukulu w'ekika ky'omutima omusajja omutaka Nakirembeka Engineer Alan Waliggo amwebazizza olw'omukwano n'okwagala kw'abadde nako. Naye nga tubadde ba mukwano nnyo nga nze siyinza kubeera na mukolo ewange nenjagala okufumbira abagenyi emmere ey'omulembe nga ngamba nti bulamu totawaana kampite kojja. Bulamu n'atuula kojja najja n'atufumbira emmere gye mutalabanga nako. Era mmanyi nti ebyokulya emmere y'ekika ekyo okuggyako nga bulamu anansaasira bikomye leero. N'olwekyo tumusaaliddwa nnyo, tubadde tumwagala nnyo, abadde atwagala nnyo, tubadde tulina enkwatagana ey'ekitalo. Namwandu Mirembe Nekesa Kironde yeebazizza Pawulo okukwana emikwano emirungi era n'amuyunga ku bantu ab'enjawulo abamuyambye ennyo mu nsi. But as I'm standing in front of you today, I want to say thank you once again. I want to thank God that Kaddu Mukasa and I had a lot in common. Nemwebaza yeebale kundekera baana balungi bonna nga mbalabye wano era nsaba Katonda tusigale nga tuli wamu. Si kiseera kyangu, but I pray that the Holy Spirit is full of grace towards me, and I pray that His mercies are new to us every morning. Abaana abamulekwa era beebazizza kitaabwe olw'okubalambika ate n'okubakuliza mu ddiini. Omugenzi wa kuziikibwa olunaku lw'enkya ye Gayaza Manyangwa mu disitulikiti y'e Wakiso.